Nze nali ndi muno nga taata akyaliwo, taata we bebamu ku abo benasanga muno abakola omulimu omulungi ogw'ekitiibwa okulaba ng'ekkanisa eno eziikibwa okutuuka ku ddaala lyerimu. Engereze nnyo olujja lwa Nelson Ssebugwawo olwatendeka ne lukunjula omusajja ono kaakati bwe tuwerekera John Luswata n'atendeka ate abaana nga mulimu n'omwana ddala kaakati mwana mu kiseera kino gwe tussaamu ekitiibwa ekitayogerekeka Nnaabagereka wa Uganda. Bino ebyomwoyo tubyogerako nnyo 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 masinzo naye teryagala kufa ne bwabeera omulabirizi ennyini akyogedde andabikira nga ye gulugulu mukukkiriza naye sebonga nti abulewezi takkiriza. N'olwekyo tulina okulowooza ebigambo ebyo mu bulamu buno obw'ensi bwe tulabako n'amaaso. Tunakwogera ebyakato naye ate ebyokunsi wano ng'omutaka ebizibu ebiri eyo buli kati mubiwulira bo olugendo lwabwe balutuusa ng'omukozi wa gavumenti. Sijja kubuuza bano abali mu paalamenti oba olugendo lwo mulutuusa, tujja kubalaga akalulu nga katuuse naye mulutuusa. Kubanga ku myaka gy'abaddewo naffe tukungudde abaana bazaala awamu ne mani, tukungudde mani abazzukulu ate n'amakula aga Nnaabagereka. Lwaki tetukyebaliza Katonda ekyo? Abaana b'omugenzi tugenda ffenna awamu ne mani. Mutaka enfumufu n'enfufumufuufu nga tusuubira nga tutubuusabuusa nga tutegeredde ddala nga tulaba okuzuukizibwa eri obulamu obutakoma ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo.